abantu abakyebuuza okutegeera kwe nti yeebuuza yalowooza n'agaana waliwo abantu abadde awo ne bamubalamu amagezi, waliwo abantu abadde awo ne beebuuza ategeera atya Irene Namubiru ono nti waliwo ku bantu abadde awo ne bafumiitiriza okutegeerwako nga balabye akatabo noddanoga nti naye omuntu ono akoze bino na bino na bino, nti bw'omala okugatta bino byonna n'akubuuza nti ku sayidi ya taata we yabakola bw'ati, sayidi ya maama we yamukola bw'ati. Toddaawo ne weebuuza n'ogaa naye omuntu ono waliyo ku bantu abalowooza omuntu ono waliyo abantu badde awo ne babuuza nti nno entegeera ye eri etya, neeyisa ye mu bantu eri etya, ontegedde genda maaso. Okay, n'agenda mu maaso. I looked at an audience full of grown-up women cheering woman who is actually burying her own mother. Enti yeebuuza n'atunuulira audience ng'ejjudde bw'eti ku Facebook, social media, abagenzi okuwagira akatabo, abakyala n'abaami abakulu abategeera nga bali mu kukubira mu ntunduulu, ali mu kukkatira nnyina mu ttaka, amupakira kugamba amuteeka wansi, balaga nti ono talina mugaso, muntu mubi nnyo, tasaana kubaawo. Naye nga bano abali mu audience bagamba ate bo bawanyo bamaama baabwe ebitiibwa. Wantusome naawe awaddako. Who rips her own mother brutally, wide open for the world to stamp on. Nti omuntu ayuzaayuza maama we eri public kwegamba afuuke ekisekererwa mu bantu, nga bw'omuyitako oba okiteera kigamba nti n'akwata maama we n'omuyuzaayuza obulere n'omuteera ensi emulabawo, nga bw'omulaba laba noono omukazi omwana yeewuunya. Nicholas akyatya. Don't get me wrong, I didn't say parents don't annoy because they are also human beings just like us. Nti temumufuna bubi, naye akimanyi nti abazadde banyiiza kuba nabo bantu nga abantu abalala, nga gwe bw'oli omuntu nti onyiiza naawe basobola okukola ki okunyiiza, n'omuzadde asobola okunyiiza, era temumufuna bubi. Genda maaso naye think about what you women go through when raising as kids, the sleepless nights, the brutal we put you through while actually navigating this world. Babitegedde byonna. How can we possibly pay you back? Tuyinza sasula tutya abazadde kati abizza kusaidia maama. Nti byonna nga tumaze obikola, era ng'obusiramu bwe byogera nti gwe bw'okuba mu akafaananyi maama w'okusula nga atunula bw'akola ki, bye tubayisaamu byonna, okwerekereza okubaawo, omwana ebyaddala ayinza kukusasula muwendo ki? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza, omusomi w'edduwa, ntereeza ensonga z'amaka, ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza, omusomi w'edduwa, nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi, osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. As I always tell you, wano ku show tukuleetera ebintu ebitambula. But now ekiri mu ggwanga kati bwe twogerera ke katabo k'omuyimbi Nakinku bamuyita Irene Namubiru. Abaddewo for quite some time. Olugendo yalutandika ne Julia nanga abakozi ba radio mpaka we badda muziko ogwa ddala ne batuuka okwawukana, buli omu n'akwata ekkubo lye mpaka wano bwe twogerera nga buli omu kali yagyalimu River Independent. Bonna abadde n'ebintu ebadde beba facing mu bujjane yaabwe. Naye ebimu ku bifeesinze ennyo omwana ono kwe kukula kwe ne maama we kwalimu okukinyizibwa okw'amaanyi naddala mu bwongo, kwe kuvaayo n'awandiika akatabo ng'agamba nti my mother knows, byonna ebyantukako. Ate mu kudescribinga mu katabo muno yabadde annyonnyola maama we ng'ekitonde kyasinze obubi bw'oba obadde tonaba nti obitegeera. Peegi eziringa 3 nakasomako nga 15. Tukatambula mpola. Naye ebigambo bibadde bitambula nnyo mu kudescribinga maama we ng'akyasinze okuba omubi, but however twafunye ku saidi gye tubadde tetunafunako, era nga eno saidi ya family eri
Irene Namubiru kuba ye yabadde yavuddeyo nga describinga maama we ng'ekitonde kyasinze obubi mu katabo naye nga tetunnafunako oludda lwonna oluva ku muntu ava ku sayidi eri endala but apparently wetwogerera tufunye ku kaka ke baatadde era ng'omu ku bantu abava mu sayidi ya Irene Namubiru ku sayidi ya maama eri gwe bawaayiriza ebintu oba ebituufu oba kyetutamanyi kiyinza okuba nti tetunnabirisinga mu butuufu bwabyo so akakako twakafunye ebigambo ebiva ku famire nga byawukanamukko ku bigambo ebiri mu katabo Nina Noordin Ntege yasazeeko dda alabika yalina ebigambo bineeno nga exclusive nkweyanziza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh byonna gye musinzira okutulaba nze Noordin Ntege once again ku Megatron Media ku Noordin Ntege ku Musafi Live ku TikTok byonna gye musinzira okutulaba akatabo kano kajja ku scene wiiki ewedde almost kati 2 weeks ne interviews zaakolebwa ku YouTube kweziri bingi essanyu lyavayo lingi eri abantu ab'enjawulo nga bagamba ekituufu bamaama banyigiriza abaana abazadde banyigiriza abaana abantu lwakusirika naye bafiira mu kiki mu kimugunyu however nga bwe bagamba nti mu mawulire oba kiki funa ku sayidi endala ne bwe luba lutalo n'abayeekera baweeko bagaye kiki ekibalwanya kati time eno Namubiru ye gavumenti kati tugenzeeko kubayeekera abayeekera baatadde akaka muganda wa Irene Namubiru we mbadde naye tubadde ku Javas bwe tutudde naye mu kwogera naye omwami ono Nicholas kati simanyi mutuufu kuba naye akaabye alese sayidi endala ekisinza okummalamu amaanyi naye kukaaba ng'alaga ate Namubiru byabatuusizzaako nabo binene nnyo bo bwe mbadde nnyumya naye abadde ne mukwano gwali awo omusajja wa UBC naye mu kunyumya wano ekisinza okumala ntiddemu nenga lwaki akaaba ne muga kiki ekikukaabya nti bwe ntunuulira bintu maama bye yakolera Irene Namubiru bwe ntunuulira ebintu maama bye yayisaamu Namubiru mu kukula kwe to the extent fe abaana babakuza bataano nagamba abaana abamu bakitwalanga nti Namubiru ali more favored okusinga abantu abaki abalala n'antemeratemera amasomero ge yagenda asomeramu yes n'ambuuza nti kweri essomero ng'ossa emyaka 25 emabega 3 mpaayo essomero eryali ebbi n'aŋŋamba njagala obuuza abakulaba obabuuze ku masomero ago liriwo eryali ebbi mwana ki gwe bawalana gwe basobola okutwala mu ssomero eryo kyagaseeko ekirala kyenja okudisikasinga mu maaso awo naawe andaba kyoba obuuza ŋŋambye kale maama waffe mubi ne taata azaala ffe mubi ye taata we bwe yakula nga mu mboozi talina lwanyumya bw'abadde ne bassenga be bwe bamubeereddewo abuuza nti lwaki mu katabo tagamba nti era ekyanyambako bassenga bange be bajja ne banzibulula okusoma kwe nali nemeddwa bassenga bange bajja ne bankwatirako olw'okuba nagendanga ewasenga nendi nti era kale bwe nnakula nadda ku ludda lwa taata wange naŋŋamba singa nkuteera akaka kye yakola oludda lwa taata we data naŋŋamba singa nkuteera akaka kye yakola sisita we abeera e Holland e Netherlands mu Badaaki naŋŋamba yamunyigiriza nga muganda we nga Irene yamuwaako obujulizi okulaba nga sisita we bamudipotinga akomewo Uganda ne bamujja mu Holland akomewo nga Irene Namubiru yawo obujulizi yagenda ku migration ye Holland abagamba ono ali A B C D ne wano mu kujja ono yajja yakukuta bukukusi nga bamanyi bannayuganda bebeeyiya okuyingira Europe ne America ne Canada abasinga empapula tugattanga tte abantu betekako emisango ndi musiyazi bangoba kino nafiirwa abazadde okusobola okubawa empapula kati ebyo byonna byalimba okusobola okubeera eri Namubiru yajjanga ne bwino ono akulimba maama we gyali mulamu ono yabalimba paka
lwe baamutikka. Ne bazza That is Irene Nambiru. Kaakati mu discussion kankuwe tusome. Njagala obisome. Si bya luzungu. Kuba mugambye. Mugaye bw'onnyumiza, mugaye can we record n'angamba talina buvumu. Kuvaayo. Mu recording afaanaawa nga takaabye. N'angamba bw'ayogera ennyo mu kamera. Obusungu bw'alina ku Irene Nambiru okutyobola maama waabwe. Ayinza okubaluka. Naye kaayite mu kuwandiika kati n'ampandiikira akataba. N'awandiika oluzungu. Omwami ono ye Nicholas, muganda wa Nambiru. Muganda we byaddala. Omanyi kye bayita nti bw'ente ebbeere gwe oliddako. Bwe ndivaako gw'oddako. Soma betuwandiise. Kale, emboozi y'eno omukulu Nicholas. Tandikira ku salaamu awo bw'abadde ampandiikira. Tutandikire wa? Ku salaamu wennyini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asoose kubuuza. Neera ne tumuddamu nti wa alaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagamba, I'm one of your biggest fans and you're one of the reasons why I converted to Islam. Wamwagaza obusiraamu. Era akwagala nnyo. Ntoola nnyo salaamu buli lwe mba nkola show. Yes. Okay. Nagamba, I'm the guy who actually gets breast after Irene Namubiru. Meaning nzira ku mukyalo oyo. I'm what? Anyways, I'm the guy who gets the breast after Irene Namubiru. Kye nakugambye kankole direct translation nti oyo gw'olaba mu nnyabo bw'alitanze ndikola ki ndiddako lwe luganda olutuufu nti bw'ate ebbeere nze ndiddako genda maaso muganda we byaddala. Nicholas. But I want to assure you nti Irene Nambiru byonna bye yayogedde ku mukadde si bituufu. Genda maaso. Kitaffe yafa mu mwaka gwa 1993 and mama raised us single-handedly 5 kids until now. 93 kitaabwe yafa. Maama waabwe n'abakuza abaana 5 yekka. Ono gwe banenya. Irene yali mu 5. Kugambye bw'alita ebbeere yaliddako be 5 abaana. Whatever she said about mama is false. It's that mama is too sick to come out to the media to give her side of the story. Byonna byayogera ku maama waabwe. Bifu bya bulimba bikyamu olw'okuba ekiriwo nti maama waabwe mulwadde muyi tasobola kuvaayo kujja kudda mu mawulire kuddamu ebyo Irene bye yakola ki mulwadde nnyo ali mu mbeera embi etamusobozesa kuvaayo kujja kwanikula genda maaso. Okay. Reason why I contacted you is out of respect, but for me I left God to judge her. Okay, nti okuntuukirira yakikoze lwa kutuwa kitiibwa naye ye ebisinga yali yabirekera Katonda. Talina bad intention yonna. Yabirekera Katonda yaba amulamula ku byazzayogera naye olw'okuba nti atuwa ekitiibwa yagambye bano ye kankutuukirire. I could give you the old version of Irene Nambiru, but it could take me the whole day because even me myself, I have not seen anyone evil like Irene Nambiru on this earth. Nti bw'atandika okutemaatema Irene Namubiru kyali. Muto yayogera bye. Bw'atandika okutemera Irene Namubiru omutuufu yaani. Obudde buziba. Kitwala olunaku kulamba. Obudde buziba bukyane bukola ki? Ne buziba. Olunaku limu essaawa 24. Naye mu bufunze tannalabako muntu wa mutima guli satanic mubi gwa kinafuti gwa kitujju nga Irene Nambiru. Gena ma. This is someone who can kill you while smiling. Kyekyo kyennyini nti ye muntu asobola okukutta nga bwakuweeweeta bwasimayiringa. Alinga emmese erimu abantu nga balinde okuluma bwekuweeweeta. Gena maaso ye Irene Nambiru. She has done a lot of bad things to people. Mama was in London by the time Nambiru traveled to Japan. Where Malayo. Where did she pick her drugs from?
Paaka. Mama was in London by the time Irene Nambiru Maama traveled to waabwe Japan. yali ali London. Mm. Irene oyo yagendera e Japan Ku byenjaga. we bamuvunaanira ebyenjaga. Mm. Naye ate Nambiru atuuka n'agamba nti maama we yamutikka ki? Enjaga. N'amubuuza yagimupaakingira ludda wa nga maama yali London. Ng'ate ono ali Japan na Uganda. Ennyonyi yagirinnya kuva Uganda ng'agenda Japan. Si Japan. London ewali omukadde. Kati n'abuuza gwe kimubuuze maama yagikuwa atya? Genda maaso. Ayinza okuba yagimulagira we yali yagitereka. Aha. Tugende maaso. Okay. Why? Mm-hmm. Why can't she say how all this started? Mama only bothered to come to Uganda after telling her that Irene Nambiru akwatiddwa e Japan. Lwaki tayogera ebintu bino gye byatandikira ebituufu naddala ebyenjaga? Nti maama we yayingira mu nsonga za Nambiru ez'enjaga oluvannyuma bo omugamba nti maama muwala we bamukwatidde e Japan n'enjaga. Maama kwe kudda. Kwe kusituka n'agaaka ngende. N'asitukiramu ng'omuzadde. Genda maaso. Mama's only claim was loving her unconditionally. And Mama's what? Mama's claim, omusango, was loving her unconditionally. Mama's only claim was loving her. Kuga maama waabwe omusango gw'alina okuvunaanwa nti yayagala nnyo omwana we ewatali njagala kigambo kikyusa unconditionally bulungi nga bw'onoogamba nti sijja nti nkuwadde ekintu olw'okuba onkoledde kino. Ng'amwagala kulilla, amusukkulumya, amukolera buli kintu mu mbeera etaliiko nti owange. Okufuna layini eno nkuddiramu mabega katono. Nicholas muto wa Irene Nambiru akaka ke yatadde ke yakuwadde. Yagambye Mama's only claim was loving her unconditionally and failing out with Mama when she actually asked Mama money for yasaba Mama, she asked Mama land title agisinge bamuwe ssente akole plastic surgery ey'akabina n'amabeere. Nti maama waabwe kati message eri bweti nti maama we yamwagala nnyo. Mu kumwagala nnyo to the tune that almost buli kye yali ayagala yali akimuweerawo. Nti nga tamujuza, yamwagala nga tamujuza. Era Irene n'atuuka okulowooza buli kyalina okugamba maama wajja kukikkiriza. Kati Irene time emutuukira ayagala okugenda okukola plastic surgery. Akabina kano kagejjemukko afune ne ku hips. Irene Nambiru yagamba maama aleete ekyapa ky'ettaka. Anti wengenda okujja. Atuuka okwagala okukola plastic surgery ey'ebbeere n'akabina. Kaite kamala. Bakakola ne kafuna shape. Kujjukira yali muyimbi nga yeetagamu fige ye. Eyingirawo nti waddala. Anoonya akasente kamubula. Ng'akabina ka muserebende. Ebbeere likulukutamukko. N'agamba nedda kati ate ne bamugamba nti bw'ogenda ettaka newa amabeere bagakola akabina bakazza gy'oyagala noba nga lipiipinga bupiipinziriti. Kati yali talinaawo ssente. N'agamba maama we okusinziira ku Nicholas nti maama ekyapa kyawali bakimpe njagala kukisinga bampe ssente. Naye bakimpe nkisinge bampe ssente ngende nkole plastic surgery nsobole okufuna ssente ngende nkole plastic surgery. Kati mu reason ya mami amabeere n'akabina ng'alaba tekisingisaayo ttaka lyabwe lyabuvuna buddo nti bajjajja baffe baani babadde wano nti tugambe nti n'ettaka lyaffe lyagenda lwa bbeere n'akabina ka mwana. Naye jjukira mu background nti maama before yali ayagala nnyo Irene nga buli kyamugamba akikola mu baana bonna. Kati wano entabwe bweva ng'aganye n'agamba kijja kitya maama gwe owange genda maaso.
okusinziira ku Nicholas bw'agamba. Mama told her nti tajja kusobola awo weewaava olutalo till now. She never imagined the mama could say no to her. Okitegeera kyegambye. That's why she said she's gonna do whatever it takes to destroy her. Nti olw'eri background nti maama we yamwagala nnyo nga byamugamba maama aga mwana wange yes mama era bwe yali afuna ekirowoozo ekyo mu mutima gwe mwalimu yes ng'akyo mami ajja kusapootinga busapootinzi kati mama atuuka bw'akimugana n'agamba naye nedda kino tekijja mu kaliba tekisoboka kati nkwate ekyapa nti nakiwaddeyo omwana agenda akola akabina n'amubuuza nti family kigisituliramu wa why don't you make your own money mpola mpola z'oyagala kuba okola oyimba awo olutalo we lwava ng'ate awo baali mu mbiranye eno waliyo Juliana Kanyomozi eno waliyo bikusaasira oyo yalina akabina nakati akalina kati ng'emu ku mboozi eziri e Kampala kabina ne kusaasira bika yakakola kuba mu mboozi ya Irene mujjane yaabwe kusaasira mwali era balina bye beekolako awo ebiri wasi Thaddeus oyo mu biru gwe boogerako yali nnyo mukwano gw'abaagundi oyo era ebimu ku birala bw'onojjukira nti kusaasira baamusibako mu bbiri awo nga 14 oba 13 siri sure of exact month nga balina oluyimba lwe bakayanirwa ne Little Boss ne Irene Namubiru ne bamusiba kati balina ebibaali bibagatta ebiralalala genda maaso kale until olutalo we lwava until now she never imagined nti ayinza okukeera bw'atyo akugamba Mr. Nurdin I'm rating this in regards to the interview on your platform about Namubiru nagikolako ku TikTok ne ku YouTube yes first of all I want to thank you nagikola naye ate mu kugikola nali little balanced nga ngamba nti naye mwana ki avirayo maama ye bw'ati mu public but at the same time neŋŋamba naye ne bamaama babi kati bwe nkyogera kyekya promptinze ono gamba nti ndoza we are missing a point kwe kujja atuwe point kyetumisinga first of all I want to thank you for your critical thinking as long as someone is a mother you guys could hold special places on this earth ndi mamawo andowooza kiyinza okuba self-explanatory tudduke there's actually a lot people don't know that would mark the end of our career nti bingi nnyo singa bivaayo abantu bye batamanyi ku Irene Namubiru nga ye bwe yeetwala nti ali Mrs. Clean oba Miss Clean singa bivaayo tayinza kuddamu kuyimirira wantu wonna kukwata muzindaalo tayinza naye bo bamutaddeko eriiso ery'ekisa n'omukono ogw'ekisa nti kibeewuunyisa nti ku bintu by'amanyi by'alina ebikolobero nti asobola okuvaayo n'atankuula abantu genda maaso. That lady has done imaginable things to a mom. Unimaginable. Bwe kiri? Yes. Soma. That lady has done unimaginable things to a mom, let her alone her siblings in the name of getting her mom. Getting to her mom. Yes. Omukyalo oyo akoze ebintu ebitakoleka ebitasuubirwa byotasobola kuteebereza ku maama we amuzaala. Era bwe yava n'atakoma okwo n'atuuka ne ku baganda be ab'ewaka baganda be ddala bali begambye abataano n'adda ku baganda n'agamba maama byemukoze biba tebimala kati kankwale ku musaafi njagala mbikole ku musaafi maama atuuke yagambe ne musaafi omwana wange Irene olumala ocunya maama we agenda olaba nga tekimala ne bano abaana bo abali ku ludda lwo kati nabo kamba kwati byonna ng'ali mu kimu si bo bacunya wabula abacunya maama alumwe gena maaso. Agamba, ask yourself if she had only OGs or OBs at her launch.
woman. Ask yourself if she had any orgies or hobbies at our launch. Nti weebuuzeemu yalinayo kuba oggi yadde ba obbi Ku launch ye ku y'akatabo. launch ye. Okay, let's say her mom was bad. Tukitwale nti maama we mubi kale nga bw'ayagala okitwala era naawe wakiraaba okitwala nti maama we mubi. Doesn't she have any singers? Awo waabadde anzitidde anti awo waabadde anzitidde ambuuziza naŋŋamba nti Nuruddin tukitwale maama mubi nga bw'amunnyonnyola mu katabo era nga n'ensi bw'ekitwala nti maama Irene mubi talinayo bassenga ye kuba kitwalibwa maama we yamuzaala eri gye bamuzaala ye gy'alina taata we yafa. Naye kitegeeza waliyo kko ku bassenga. Senga, kojja, sister, taata muto. Waliyo bassenga. Gwe weebuuze bo gye bali. Lwaki taboogerako? Genda soma nga bw'awandiise. Ask yourself. Ask yourself if tudda wansi. Kiddemu ku bassenga. We go from where? Does she have any singer? Any singer? Where was her family from her daddy's side? Because the man, she actually tarnished in her book, wasn't her real dad. Omusajja nti bassenga be baaliwa ba anko be baaliwa ku taata wa muzaala mu katabo ne mu katabo ku taata wa muzaala kuba ono omusajja gwali mu kukomerera gwapakira omutima omubi si yamuzaalira ddala naye waliwo eyali amuzaalira ddala oyo omu. Ekyokubiri waaliwo bassenga baganda ba taata we. Genda mu maaso. Kale. Where was Juliana Kathy yoyo kusaasira? Why did abamuyita Thaddeus kandabe ewatabusi oli yawatabusa omanyiza oluzungu. Where was Juliana Thaddeus Kathy kusaasira? Why did Thaddeus flee this country? Yaki yavaamu. Takyali wano ali oba Canada oba America. Thaddeus ye manager we. Ye yali manager we. Why did Thaddeus flee this country? No one speaks to her from her daddy's side. Nakugambye yagambye nga tutambula. Obunda bisiza kansiza. Sikulabisizza. Chaka abasajja oluzungu olumulungi. Anti nze babiwandikidde nze kati mbikuwadde kati nga tonnabiyisaamu. Kyobola mbikuwadde. N'agamba no one speaks to her from her daddy's side cause if wulira wano because if I tell you what she did to them. Nti nga maama wa muzaalo gwatunyumiza omubi omutadde ebbali. Bwe mubuuzeeko ku ludda lwa taata we. Tukitwale nti maama mubi. Katugendeko ku ludda lwa taata. N'agamba mubuuze oba ayogera nabo. Mubuuze oba ayogera nabo. Lwaki yali manager we yadduka ne mu ggwanga? Oyo Thaddeus mubiru. Ku mikolo gye egy'akatabo lwaki tetulaba kuba be yasomako nabo ye ow'omutima omulungi. Omuntu w'omutima omulungi aba n'abantu be. Tuno mukwano gwa twasoma ffenna oba twali ffenna ku campus. Naye mu lugendo lwa Irene tetubalaba. Genda maaso. Kakabeere katabo kakibeere. Atadde akaka. N'aduka ne ku bisiraani. Nti bwe bakutuma ng'omukazi ow'ebisiraani leeta Irene Namubiru. I thought to myself that there is people out there who still question her integrity. Aba agambye eki. Nti yalowooza nti I thought to myself there is people out there who still questions her integrity. Nti waliwo abantu abakyebuuza okutegeera kwe. Nti yeebuuza. Yalowooza n'agamba naye waliwo abantu abadde awo ne bamubalamu amagezi. Waliwo abantu abadde awo ne beebuuza ategeera atya Irene Namubiru ono. Nti waliwo ku bantu abadde awo ne bafumiitiriza okutegeerwako nga balabye akatabo n'oddawo n'ogamba nti naye omuntu ono
akoze bino na bino na bino nti bw'omala ogatta bino byonna n'akubuuza nti ku sayidi ya taata we yabakola bw'ati, sayidi ya maama we yamukola bw'ati. Toddawo ne weebuuza n'ogaa naye omuntu ono waliyo ku bantu abalowooza omuntu ono waliyo abantu baddawo ne babuuza nti nno entegeera ye eri etya, neeyisaye mu bantu eri etya, ontegedde. Genda maaso. Okay, n'agenda mu maaso. I looked at an audience full of grown-up women cheering woman who is actually burying her own mother. Enti yeebuuza n'atunuulira audience ng'ejjudde bw'eti. Ku Facebook, social media, abagenzi okuwagira akatabo. Abakyala n'abaami abakulu abategeera nga bali mu kukubira mu ntunduulu, ali mu kukkatira nnyina mu ttaka, amupakira kugamba amuteeka wansi, balaga nti ono talina mugaso, muntu mubi nnyo, tasaana kubaawo. Naye nga bano abali mu audience bagamba ate bwe bawanyo bamaama baabwe ebitiibwa. Wantusome naawe awaddako. Who rips her own mother brutally, wide open for the world to stamp on. Nti omuntu ayuzaayuza maama we eri public kwegamba afuuke ekisekererwa mu bantu, nga bw'omuyitako oba okiteera kigamba nti n'akwata maama we n'omuyuzaayuza obulere n'omuteera ensi emulabawo, nga bw'omulaba oga laba noono omukazi. Omwana yeewuunya. Nicholas akyatya. Don't get me wrong. I didn't say parents don't annoy, because they are also human beings just like us. Nti temumufuna bubi. Naye akimanyi nti abazadde banyiiza, kuba nabo bantu nga abantu abalala, nga gwe bw'oli omuntu nti onyiiza nawe basobola okukola ki? Okunyiiza. N'omuzadde asobola okunyiiza. Era temumufuna bubi. Genda maaso naye. Think about what you women go through when raising as kids. The sleepless nights, the brutal we put you through while actually navigating this world. Babitegedde byonna. How can we possibly pay you back? Tuyinza sasula tutya abazadde kati atuze kusaidia maama. Nti byonna nga tumaze obikola. Era ng'obusiramu bwe byogera. Nti gwe bw'okuba mu akafaananyi, maama w'okusula nga atunula bw'akola ki, bye tubayisaamu byonna, okwerekereza okubaawo. Omwana ebyaddala ayinza kukusasula muwendo ki? Omwana muwendo ki gw'asobola okukusasula? Ogusobola okusasula bino byewakola ki? Byeyakuyisaamu. N'akugamba. That's why they call her Bisirani. Wa wagambye nawuliddewo ekiŋŋambye yakiwandiseewo nakyo. Irene has put her own mother through hell, but trust me, that's what they call Bisilan. I have a lot to say, because you seem to be a lady of integrity. But every man she had slept with afuna ebizibu. Wano ayingidde personal. Amuyingidde. Lwakuba na Irene yali personal. Yayingira munda n'ateka n'okugamba ebijja n'ebitakola ki, n'ebitajja, nti mama we yali mukyafu. Yali tagira, naye kati naye abuuza nti agenza family yatuuka n'ekutuula n'etuuza olukiiko. Olwo batudde family ya Irene Namubiru bali waka. Baga omwana ono ebisiraani nga bingi. Buli gwatunula mu maaso yagwa. Antemedde awo olukunkumuli lw'abasajja bazza akolagana nabo, nga abamu batuuka n'oggwa eddala, abandi batandika okutema abantu ebiso. Akugambe lwakwagala Irene Namubiru. She sleeps with afuna ebizibu. Gugu Epenu, who used to work with NTV. Atugambye nti gwe genda ogolingako tekamu Epenu NTV. Olabe kyaliko. Beedeetingako ye bw'agamba. Amuteekemu alabe. Gwe teekamu olabe yasibirawa. Ng'ayagadde kwa Irene Namubiru, ng'agamba Epenu yali wakabi nnyo, naye kasita yagenda yagwa mu Namubiru bw'ati, atambula asamba bukebe. Akugamba, there was some guy who used to play drums ewa Kasami in Entebbe. After sleeping with him, dude stabbed another
housemate to death. Nti waliwo omuvubuka yali akuba zino drums obitegerezo Entebe. Irene yali gundi ewa Kasami mu band. Musajja Kasami yabeeranga eyo ntebe yali mugagga oba akyali mugagga simanyi. Naye Gayo yali akuba drum ne bagwa mu mukwano nani na Irene Nambiri. Akunyonyola bisirani bya Irene. Tujja tutematuma lugendo lwa gyenvuddewo ebisirani bya Irene Nambiru okusinziira ku baganda be. Olukiiko lwatula ne lugamba omwana tumukoledde ki? Kaakati ng'ekisirani kisusse. Oyo olwagira yakwata munne n'amusogga ebito ebiso paka kufa. Omuwala. Munne. Bwe baali mu bandi ye ddamu osomewo. Dude actually stabbed another housemate to death. Yamusogga ebiso paka kola ki? Kufa. Kugamba oyo omuwala, what she portrays is not actually what she is. None of you knows her true identity. Have you ever asked Juliana what she did to her? Nti nga mwagala okukakasa ekiri yena maaso. Eno maama we kale mubi. Tukivuddeko ekyo. Funayo obudde obuuze Juliana yamukola ki? Kuba balina olugendo na Irene. Agamba genda mubuuze. Was it Capital FM? Gwe genda mubuuze. Yakukola ki? Bw'abadde akinyuza nga Irene Juliana bw'ataakaabe ye ng'ava mu ggwanga lino. Naga Juliana singa akkiriza okubuulira Irene Nambiru bye yamukola. Bw'anaabinyumya n'atakaaba yava mu ggwanga lino oba akuwa ssente emitwalo nti w'obuuza Juliana Kanyomozi nakkiriza opening up Irene Nambiru bye yamukola. Wabyogera nakkiriza n'atakulimba n'abyogera byonna. kuba buli lwabinyumyako akaaba Juliana Nambiru. Bye bya Irene bye yamuyisaamu. Okusinziira ku family. Genda maaso. Obuuze Juliana. Nurdin, if I really want more, I can write a book. Nambiru is not a side. Naye angambye bwe mba njagala ebirala naye asobola okuwandiika ekitabo. Family naye asobola okuwandiika ekitabo. Si mutuukirivu nga bwe yeekola ki bwe yeetwala nti naye ekizibu kyatya okuwandiika akatabo yakiŋŋambyeko wali nti ekigaana abantu bano okuwandiika akatabo. Akatabo ka Irene Nambiru bwe bakawandiika ababa musindise kwetta kuba kabi nnyo. N'agamba tannalabayo kakazi kayina mutima mubi. Mubi nnyo. Eyo family naye ewanze boy. Mubi. Yagambye akakazi kabi. Nti angambye gwe genda bufuna kusaasirwa omuzze ebbali. Angambye buli gw'onoofuna mufunire ng'atudde kuba ajja kusirutuka afe bakukyajinga ogwa mmadda. Byonna bye yabatuusaako. N'aŋŋamba buuza Thaddeus Mubiru. Eyali maneja we. Genda maaso. Nalabye Thaddeus ne senga Acid ku live nga Thaddeus awanda kaka. Genda maaso. Mukambwe muzibu. Ekyakatabo tukivuddeko. Tudduke. And she will never be, and she's going to pay for every harmful thing she has actually done to her mom. Ajja olunaku lujja kukya. Alisasulira buli kibi kyakoze maama we. Ask her what she actually did to her sister in Holland. Awo we nakugambye nga ntandika. Muze kikoleko sideboard. She ratted her out of Holland immigration and they separated her. Who that? Nani akuba? Ratted abagamba. Ratted. She was what? She ratted. Okwalatinga. Agambe ratted. Yamugobesa. Making sure nti ava amugise e Holland. Yakubira immigration. Those agade kuandika ratted. Out to the Holland immigration, and they stripped her of her citizenship, took away insurance, and gave her a couple of weeks to leave the country, leaving her 2 kids behind. Katigwa vunura. Omukyala. Ya making a sister we. Na akubira immigration. Nabaga banayo n'omukyala gwe tuli naye waneeno. Sister wange. Talina bipapula. Na ku immigration nejja omukyala ne bamureporting ne bamuzza Uganda. Bamujjako insurance ne bamuwe weeks ntono nnyo abe nga asibyeko ebintu bye agende
n'aleka abaana be bameka Babiri. babiri n'agamba that is the tip of asunyeeko busunyi tip of iceberg agenda mu maaso ng'ogimaze tuddukire ddala immigration to Kawere insurance weeks whatever she gave all the necessary information to have her deported. buli ekyali kyetaagisa okulaba nga sisita we bamudipootinga oba bamutikko mujje Holland bamuzze Uganda yakireeta. That's the tip of iceberg. I was always asking myself, where are critical journalists in Uganda? Because what I'm seeing in journalism is few likes and following. Few people do critical thinking. Wano ali mu kunnyonnyola lwaki yagize yazze eno ng'agamba abantu abantu abasinga bannaffe bafa kimu kyenaakola banampa views zinajja banandayikinga oba naye bwe kiba nga si ekyo kati n'ayongerako kati endowooza esitole ewedde waliwo wano tubikkula chapter ndala chapter 2. She deliberately told people that she was going to set up Thaddeus in Kenya if he had not gone to satisfy in Japan Hakim's arrest. Byebiri byagamba nti agenda akulaga omutima gwa Irene Nambiru omubi eyeeyita omutuukirivu nti yagenda nga agamba abantu nti naye nja kuseetinga Thaddeus oyo mukubise so ng'agenze Kenya. Thaddeus bamuyitako ne ku musango awo maaso agenda somawo gugenda awo osome kati wantuddukire ddala. Reason why I'm actually saying all this because I love you Nordin so much. I love my mother so much. Walai, mama never treated that girl any less. Ne wano wabaddewo emboozi eraga Namubiri omutuufu ku Thaddeus. Kenya, if we hadn't kankasome mangu tukanguli kuba budde bujja tugwako bw'osoma ndowooza katandikira wano. But be informed that she deliberately told people that she was going to set up Thaddeus in Kenya if he hadn't gone to testify in Japan on Hakim's arrest. Kati Hakim bamunywa mu musango gw'enjaga gwagamba nti gwe baasiba ogw'enjaga nga ye gwalumiriza nti yamuwaaki enjaga gye yatwala e Japan. Kati n'amugamba alina okujja amulumirize nti Hakimu kituufu wawa Irene ki enjaga. Kati but be informed that Hakim is a drug cartel and enforcer, and Thaddeus testifying against him was like signing a death sentence. Owulira nti Hakim gwe bagirako si wa bulijjo be bano abasajja abaddala mu Luganda abamu tukitwale ky'osobola otegeera babanda abamalayo babandana ku mbeera by'okukukusa enjaga. Kati nga kinjeeje okuva eri gye oli nti oyo musajja obanga eyiwaddeyo mu ngalo z'okufa nga bw'obiraba mu firimu nti oyogera ku mafiya enkya n'ofa towona byaddala mu bulamu obwaddala bwe bityo bikola bweba. Kati nga naye Irene Nambirwamu agamba Thaddeus ekijja kijje gwe jangu okole ki omuweeko obujulizi nti yakikola naye ng'akimanyi nti amusetinga apu bamukwatire Japan bamukwate. Owulira n'agamba Namubiri knew this but she still insisted that he goes to Japan. Thaddeus agendewa Japan. What she had in mind was that Thaddeus was gonna be arrested too. Nti engeri gy'ogambye nti ono yagimuwa kitiza wamanya naye bamukwate nga kyabala. Reason why I'm saying all this is because Mr. Nordin, I love you so much and I love my mother so much. Wallahi, mama never ever treated that girl any less than the rest of us. N'alayira n'okulayira nti maama waabwe tatwitingako muwala oyo ngeri esukkulumye ku baana abalala nti oba embi okusukkuluma kiba kirungi kuba kiba kirungi naye tamuyisangako mu mbeera mbi nti bo babayisa bulungi ye n'abeera bubi. In fact, ayongerako n'agamba as a matter of fact she was even treated better than any of us.
yatwitingibwa bulungi nnyo n'okusingako abaana abana abalala kuba bali bataano. This woman raised 5 kids single-handedly through a lot of challenges. Irene went to Makonzi boarding school. Abamanyi Makonzi boarding school. Tuli mu bantu abasoma mu 1990. Olwo tunnyonnyola kubonabona kwa Irene kwagamba maama we kwatamubeeramu. Tuli ku muntu yalanda okusoma mu kinaana nga mu musanvu eyo. Kati abamanyi Makonzi mugende mu kisakinge boarding school ng'asomera mu boarding. Irene mwe yasomera. Then Moreland Post School ekibuye nayo yagenda yali y'amaanyi ekibuye mu kibuga. Then Muslim Girls Old Kampala yagenda ku Old Kampala. Muslim Girls. Then Mityana SS ani asasula fees ono maama we eki anamuzaala ono gwagamba omubi tasobola kubanga yali asasula. Then Bugema Adventist SSS nga mama yasasula ye n'agaabuuza ku baana abali awo bameka abaagenda ne basomera mu masomero mu baana bano kuba kati yagamba n'atakomaawo n'amutwala Namasagali College. Ate kati eyo n'oba tomanyi masomero. N'aŋŋamba n'amutwala Namasagali College. N'ambuuza buuza ku bantu bameka abaafuna omukisa okusomera e Namasagali. Era n'agamba buuza Irene ani yamutwala e Namasagali. Oyo mukyala kuba alaga nti yamutulugunya okuva nga muto ng'azaaliddwa. N'aga nti mubuuze e Namasagali yafuna basale yeetwalayo ku tayiri ya taata y'abantu bonna baali baafa ne basenga abe. Ontegedde ssebo. So Irene Nambiru asomera amasomero g'ebbeeyi. Maama wa mutulugunya. Maama wa gy'amutwala. Okusinga ku banne be yakula nabo mu maama. Okitegedde. Agabaze wano. N'asembera Namasagali abali ku Shapa singa mulimanyi. Nodduwulira baliwulira bayinza obutalimanya naye baliwulira nti gegamu ku masomero agali koa gannansangu ag'amaanyi Namasagali. Naye ngo omwana omulenzi aŋŋambye nti Nurudini nkubuulira maama yali bulungi, maama yatutobera ffena ne tugenda gye tugenze. N'aŋŋamba buuza Irene kiki yali akoze kyagamba nti kino nkyenyumirizamu nakikolera maama wange. N'aŋŋamba kuba ye maama waayo n'ettaffaali lyagamba nakutwala mu masomero ago. Agabaze gonna. N'amugana yamubalire bye yamukola ki? Byamukolera. Ye ng'omwana ku ludda lwa. N'agamba nsinze njagala onoonya abayimbi abali mu Uganda abaali successful nga Irene bye baakolera famire zaabwe. Noonya Irene bye yakolera famire ye. Mu bye bazze bamuyisaamu amasomero. N'agamba n'ebizina emboozi z'okukka mu nnyanja. Irene ebintu ebyo byonna abisobola. Ne bamutuma mutwe gwa muntu Irene abisobola. Nti kunoonya bugagga. Abisobola atya? Nti singa omuntu amusongera nti bw'okkiririra waliwo ssente nereetayo omutwe asobola ajja nagwo okusinziira ku famire. Okusinziira ku nemagafuna mutwe gwa famire yo. Irene asobola ogunona. Olw'okuba ayagala nnyo ebyenfuna. Irene Namubiru agamba nti maama we ye Irene agamba nti yagezaako okulaba nga asembeza maama we. Naye maama we yagaana okukola ki? Irene alaga nti maama we okuva ye nga muto teyamwagalako naye kijjako bino ebintu tiyamutwala e Namasagali. Yamutwala e Mityana Makonzi. Wetwogerera. Ena information oyinza. Anti kati nzono ntwala kati yono gyampadde. Irene time ye nagiwuliriza kati mpuliriza eno. Nti yakugambye. Irene Nambiru abakitamye ng'akulaga nti maama we yamuleetera poliisi. Ne bamugamba mbu abadde ayagala kusigula bintu by'abafu mbu agende afune ki. Bo family egamba Irene yali ayagala kutunda ttaka eryo. Kati yali mu process ejjamu bafu. Ekizumingemu atunde ettaka. Bateri muntu agula ttaka muri malaalo. Abamu gye bali ababaya sebo. Agamba njabba mubalekeo njabba. Bamukwata nga ajjamu abafu. Yagamba nti yali nabe interview nga agamba yali agenze lima bijja. Yagamba Irene yali ayagala okukola sajjale ya kabina n'amabeere. Edda si kati nti biri cheap. Edda byabanga expensive nga tebisoboka na kusoboka. Kati nga weetaaga ssente zisukka mu bukadde ameka? 5.
Irene nga talina gwazisaba nga Irene ayagala kubiisanya n'abajuliyana bano obakakasa okitegedde kati nga bali mu competition nti bakuba naye ani asinga obulungi kati ng'obulungi babuteeka nnyo ku Juliana akakazi kalungi ali wali kati nga wano wonna Irene akubyewo naye ng'obuzibu bwe buli looks zibulamu nga face fair kati nga kabode kano kaganda nnyo ne bagana naye kana akaganda osobola okukasitulamukko n'okapimpimu kabina ne kasitukamu ne boobs ne zijja n'olyoka okuba akalega ng'ebbeere lipakira paki ziriti kati bamala okubaawo naye ng'ate talina soso naga nkoze ntya bwe nsinga ekyapa kya jjajja yamubuuza jjajja waani jjajja azaala maama n'agende wa maama mpa ku kyapa era maama we n'amugamba wakula taatawo gyali gye yali gyali bwe mba nze nkummye genda osinga ebintu byani bya taatawo kati abombunga yabakola dda bw'ati bamugoba era yaŋŋambye maama mubi tukitwale nti muwaayiriza noonya sayidi ya taata wa Namubiru olabe kye yagikola n'agamba kyogamba maama waabwe mubi era yagenda ludda lwa taata waabwe n'abonoona abo bonna babi gye bali n'aŋŋamba genda otunuulira akatabo muntu kinga buli muntu amwetolodde ye mubi because in that book I'm not seeing Irene being supported by anyone. Noonya mu katabo maama we mubi baganda be bonna babi bakojja be babi baani babi basenga be babi n'abuuza ye kiki ennyo ekyo kye yafuuka mu nsi ekimuwalanya buli muntu n'amala n'aŋŋamba nti kati buuza Namubiru akumenyereyo abantu 10 abalungi mu bulamu bwe n'aŋŋamba mugamba akuwe mu bulamu bw'abantu 10 emabega 10 people baagamba nti mu bulungi mpangadde ne gundi oyo era mulungi tutambudde ffenna n'aŋŋamba omuntu gwe yali atambudde naye yali Thaddeus Mubiru ate naye Thaddeus kati awanda kaka n'agamba Thaddeus yatuuka okudduka mu ggwanga nga Namubiru ayagala mumuteeka ku kintu kitasoboka agala mutuma Japan agenda witnessing ebyo nno nga biwedde kati ng'omuzadde yenna maama wa Irene ekituufu yavaayo n'akolayo ku statement omuzadde omu gy'atalina kukola yagamba atya ye Namubiru agamba nti maama we yagamba nti oba afiirayo akole ki omwana oyo twali tuwuliddeko ekigambo ekyo anti ye Namubiru agamba nti maama we baamugamba nti nno omwana bamukutte n'enjaga n'agamba oba afiirayo akole ki afiireyo ate muganda waŋŋambye nti maama we yasooka n'okuflyinga okuva e London ajje Uganda akole ku nsonga z'omwana naye waliwo abalumiriza nti maama ekyayinza okuba yakyogera omulala n'aŋŋamba nti ng'omuzadde yenna olwo bwe bakugamba nti omwana waali yakava mu kino akuzza mu kino muva mu bizibu akuzza mu bizibu omuzadde n'alyoka akola statement eyo era nyina we gwe nalaba n'agamba ewa ffenna Masuba omwana oba yakola ki baamukwata na muwala nga baamugja mu kyalo eyo tasoma ne bamuleeta e Kampala n'atandika asome nga maama we ye mulenzi gw'alina taata we n'agamba omwana ono kamuleeta asome baba bakamuweererayo etamu bw'ate bamukutte n'omuwala ne bamutwala ku poliisi muzeeyi we n'agamba abeereyo so kisoboka okuba nti abeereyo ne bamubuuza lwaki n'agamba osanga bw'anaawulira ajja kufuna obuvunaanyizibwa basooke bamusibe kuba yagaana okusoma mu kyalo nendowooza mu kyalo bamukozesa muleese n'asome kati azze mu bawala maama we bw'anaavaawo ng'agamba nti mbasosola olw'okuba ye okitegeera. Now we having two sides. Tufunye family etadde akaka. Naye Namubiru ayina okukakkana nakakasa n'alondawo ye yaani. Ye mwana ye maama. Yakugambidde mu katabo. Andi yakugambye kiyagambye. Nti yagambye yejjeeko ekikwa ku mutima. Ekibadde kimulumidde ebbanga abazadde mama yeportrayingisanga omulungi omubi. Naye kati muganda wa Namubiru agambye. Namubiru aba ayina obudde. Atuule wano naye atuule wano. Angambye mbawe interview. Angambye Namubiru oba ayina obudde. Atuule wano, ntuule wano, abadde angambye mpite ne Seeka Kiti.
abeerewo nga omusajja ow'eddiini omutuufu. N'obuno yakuba. Ne mugamba bwe kiba bwe kityo Irene ojja kujja. Lwaki tetubasiibulira wano? Wa submission yo esemberayo ddala? Nze submission yange ngamba abazadde gye bali ababi nga babi era mbalabe batulugunyiza bakatero bakadaama baani beekoze ebintu bingi naye mmanyi abaana abamu bwe bagaggawala mukko ensi ebawamba. Ensi bwe bamala okubawamba ne bafuna eno embeera y'abazungu. Mwaye abantu bafe ababeera mu diaspora abamu baafuuka balala bali mu mbeera nti omuzadde kyeki abamu si bonna. Waliwo abantu bafe abali mu diaspora nga bomu olina by'omunyumiza nga alabira ddala oli mawube kale wulira Nurudini byanyumya nga bw'olira bwe tutambulira mu mbeera nti omusajja bamuwa ekitiibwa wano Uganda nti omwami alina okulabirira mukyala we n'abaana bwe tutambula mu mbeera zaffe. Kati abannaffe abali ebweru biruzi zakyusa buli kintu. Balina okunoonya ssente, buli omu alina okufumba, buli omu alina okukola ki, omusajja kyekiki, omukazi kyekiki, n'omuzadde kyekiki. Era abantu babutuke naga nze family nagivaako. Kati mu that background ne bannaffe abafunye kye bayita exposure, gye bayita modernity, turning to that as escape route okwejja ku traditions, norms and our values. Kati mu mbeera eyo gye bawangalira bagenda okumaliriza nga ffe tuli bazzolo bo be basita. But remember, omuntu atalina roots osobola okuwangaala wano emyaka 7. Bagamba beerabira gy'ovudde totuuka gy'olaga. Byonna bibaawo, but nze nyina abantu bemmanyi nga baabikola ebyo. Katonda n'abawa obuwangazi. Naaweza emyaka 6 mu egi. Naawe n'ofuna abaana. Abaana be ne bamukola times 2. Kati ng'ate talina gy'addukira. Ne yeesaddaaka Katonda n'amuleetera Giyena ku nsi ng'ate agimulinzizza newa ne mu kufa. Nti ogenda n'ofuula abaana b'ekizibu ne bakufuukira ekizibu nga bakoze. Ogenda n'ofuula bazadde b'ekizibu naawe n'abaana bo ne bakufuukira ekizibu ng'okuze. N'ogamba bino taata bye yali ayitamu. So you reap what you sow. Definitely. Ekirala. Isn't there any possibility nti Irene yandiba omutuufu mu nsonga ze? Mu byayogera waliwo tewabulawo kizibu. Yandiroozeza nti mu mbeera kati ng'ey'enjaga famire ye yalina okuvaayo n'esooka eyimirira naye neegaana nti omwana affe takisobola. Ensonga emu ey'enjaga eyinza okuleeta hatred netuuka okuwandiisa Irene akatabo paka ku sexten ng'eriemu bweti. Ensonga ziri bbiri. Esooka bagiŋŋambye amabeere nti abantu mu lukusi zaabwe ne kariya kuba amabeere gano gaaliko kariya gambye feesi ye nga ne kati abakazi bonna kati Shiba tomulaba yakola akabi bonna bakola kubeera ekyo kitegeera. Kati wofutira abakazi nga bagundi bwe baali bafaanana. Ono mukagundi omukazi yakakola embaga yani wa gospel abadde ebweru Desire Luzinda yali ku nakyo ye. Bikusaasira bya kabina kaabyo kazaale kaganda ka wano kabina k'e Masaka. Akakabina k'e Masaka kale akali kanene kati. So ensonga esooka ya kati balumya abakazi BBL. Ensonga Irene eyinza okuvaako obulumi obwasooka. Evaako nti family tembeereddewo naye nga yeerabidde nti family si yeye. Family bangi. Ekirala toyinza kusinga tolina bonyonyola nsi nti twasinze emaali ya family omwana akola akabina n'amabeere okujjako singa yabagamba nina ddiiru ya kawumbi singa amuleeta akabina n'amaki n'amabeere oba n'atabagamba kyagenda kukola mu ssente yandibalimbye. Ekyokubiri ettaka lya jjajja waabwe si lya nnyina si lya kitaawe. Irene alina gye bamuzaala ewa taata we. Omusajja nze ku kyaŋŋambye kye neesibyeko lwaki mu mboozi tanyumya ku bataata be abato.
bamuzaala ku basajja bakozi ba nguudo ne bafa ne bagenda nga omanyi bano abachina balaba bano kati abakola enguudo abo abachina abali wano abakola enguudo kati n'abantu amu abazaalibwa kuno abakyotala abakyabamu basajja bali bazimba leerwe bakuzaalamu omwana awo n'addayo luguudo ne luggwayo n'addayo ewaabwe mu Bawarabu e Kenya wa kati n'obeera n'otandika kati ng'oyinza ogga munnange ewa taata siinaayo ne taataye musajja wa wano wammamba bamumubuuza lwaki togenda ku ludda lwa taatawo Irene vaayo tubuulire nti taatawo basenga abo baakuyamba kino balungi bataatabo bato balungi jjajjawo ku ludda lwa taatawo bonna nti yabakwata n'abateeka ku ntandaalo n'abagalamiza mu katabo ne muganda wagambye nti aleete bwino saidi zonna nga bo babiri tekisoboka lwakuba yali atandise okukola akolamu awo yakugamba bamubuula ku myaka egi yalina ki talina kabina nti kekaali kamusosoza nti asinga banne obulungi omulabi ku myaka 3 yali ayagala genda kupakira bbere likole ki lisitukemu n'akabina kajje kati ng'ekimusosoza mu buto tekiriiwo nti oba asinga banne bulungi nedda in fact bakugambye ensobi maama waabwe gye yakola gyali ejjusa nti yamwagala ennyo n'amulaga nti buli kyayagala asobola okifuna ku ye kasita munambiru yabanga yagambye tebakwagala ewammwe anti waliwo okwagala n'obusiru so bayinza obba baasussaawo mu kumwagala anti yagala maama we maama olw'okuba yali yamuzaala walala yayagala amuteeke mu mbeera nti tajula aleme kulowooza nti wano si we banzaala era ne Irene Nambiru mu katabo kakunyumiza nti ye bamwawulira n'ekisenge ye ng'asula yekka bayinza obba bino byonna omuzadde yabikola kankuwe maama wange bye yabikolako twakula n'abaana nga 3 ewaffe mu phases nga tebaliwo gumu naye maama wange teyakubako mwana gw'atazaala nga bwe mukola emisango 3 akuba babi ono agenda mmubuulirira amuyombese nnyo naye tagenda kumukuba okwewala kiri ekifaananyi nti omwana ajja kugamba nnina nze munjira lwakuba nti nze bankuba olw'okuba si be bakola ki si be banzaala mwanyinaze kamwogereko gyali eyo mwanyinaze yayina effujjo nga si mwana wa maama wange naye mwanyinaze oyo nga bw'omanyi omwana omuwala naddala etisaawa 4 adduse eno nga ne maama amulinda bubi nnyo maama bw'ajja namugamba ovaawa n'amuyombesa akababi bw'amala okumuyombesa naye nga tasobola kukwata muggo kuba si akimanyi nti omwana ajja kugamba maama we kirala tajja kugamba nti nakoze kino ajja bamusosola twetaaga ofuna ku saidi ya Irene endala oba yagiwa tulina kukebera peegi ye tiwano yagamba ki peegi ye yagiwa omuntu omu ng'avudde mu family n'atuwa information naye atugambye omuntu omu ava mu family n'atuwa information eno ng'ono bw'akoze emala okuliraayingako lwaki eyo letugiriraayingako tayinza bba na intentions ze ng'omuntu oli talina intentions Irene talina intentions she has a career she's actually ani atalina mama wabeera London kaliya ya Irene eri ludda kati nzika okuba nti omuntu gwe bano ku weekend alina show ukalo oba omwezi ogujjawa kiyinza obba nga omuntu yenokoddeyo baagala kuba mwana bamuse wansi yabati mu katabo walabye nga kyeyabakoleddeyo yeetaagayo pate they have nothing to lose kyembuuza kubyeyogedde ani yagambye nti balina kibaluzinga tibalina kaliya nti yamaanyi eri awo gwani yagamba nti buli kaliya kuyimba gwe kyogaba bwe nkwogerako lwakuba toli muyimbi mu society kibayita your right thinking people alina erinnya alina numbers zalina okuba kyogamba nti bwe nzite okutta erinnya lyange neriryo battamu eriryo would you prefer that n'okulanga ku kyalo buli omu akumanyi oli muntu mubi nnyo mutemu ne mu family gyodda bagenda kukola bati so what you trying to say as we wind up bonna tebasobola kwefuulira muntu omu nga talina kintu kitali kitu bonna yabawandiikako awo nga babi bonna naye nze nkuge yagamba maama we yamuwa ruumu banne bonna nga basula ku ddeeka ye yasula yekka maama we mubutamwagala ennyo yamukola bw'atyo okitegedde sibula abantu ndowooza lujja kufuna episode endala because I think
bijja kujja twafunye inshallah